Weewaawo mukama waffe omulungi bazzube. Muli mutya baganda bange mmwe abandaba abampuliriza no ku Shoza Nintendo Yogi Tweze Mukama YouTube channel yange bagita Shoza Nintendo Yogi Tweze Mukama media. Noonyako subscribe bambi tondeka nibato likeize kaso subscribinga nja kuba onkoledde ekikulu tutambuze enjiri tutambuze ekigambo kya Katonda ate n'okuyiga weekuli katwalira nzo kugana kwa namwe ekigambo kyange tubeko kitwogerako nze naawe tuwangana amagezi ojja commenting awo ki okitegeera so twebaza Katonda ku lw'obulamu bw'atuwadde ate era nga mwanyiza mukasa kano omutukuvu afuke ku lulimi lwange njogera ebigambo ebirungi ebisaanidde mu bantu nga mmwe abandaba weewaawo ndi mu nnyumba mwenkolera kitiba nti nekiddiza Mukama kubanga yakinkolera so naawe ali yetogwa mmanyi togwa musuubi Katonda waali akumanyi tobeerawo neweevuma nti nze nakola ki Katonda sinze yamukomerera ku musalaba akyankola bw'ati si yabikukola naye weenoonye okkiriza kikyokkiririzaamu kino nkikulekedde weenoonye kikyokkiririzaamu kati tuzaane mu Shoza Nintendo Yogi Tweze Mukama okuyiga tekuggwayo kano mwenamwena mukalabye mukamanyi naye muyinza okumubuuza nkikola ntya ngenda kuba mbanyonyola nali wano nga njagala okwiga ebitambaala baira nsi kugamba nti kubiyiga mbimanyi obiruka manyi okuruka ebimuli manyi okuruka ebitambaala naye nga njagala otuma mukama wange wuzi akole ki nduka ebitambaala nalinamu akasente kange awo kano kebatuwa buno ku yidi mubutegera oba mubusonze weebuli kati nga njagala mutuma ewuzi andeetere nduka ekitambaala oba ekimuli kyekitambaala ababimanyi mubimanyi simanyi nnyo fashion nnyingi naye mmanyi ekigambo kiyita okulika ekitambaala nkimanyi nangamba mitwalo 10 ze nusu 10 ekyeno eba sirimbe kyekyo naye ate ewuzi nanjagala wuzi nga ziwerako nangamba tezimala naye emitwalo 10 zeetaagisa nate newuzi zenjagala ebidondi byenjagala tebimala ku ssente zembangire omuwa nenkita nembeeraawo nga nengenda kukola ntya saagala tuuliraawo like mbere nga mpulirira enjiri yange oli ku ssimu yange wane n'emikongo gifuuka bize nga gitambuza ekintu sometimes obeera mu nnyumba ng'oli board n'obeera ku njiri n'ebibuuzo ne bikuddukira wala nnyo noba nga owulira enjiri naye nga si yeggwaliwo ate ofukasanga ku kintu ekimu kyoba nga olina kyokwasizzaako engalo kwegamba Katonda ayina engeri gyakikwasaganya oba like niba ne peni yaawo n'obako kyowandika n'oba nga like ng'osoma bayibuli wano owuliriza enjiri oba n'oko kintu kyonna kyokola nga gwe kyoba osobodde kale nali ndi awo ne ngamba sobodde funa wuzi ate nga nsobola okubeerawo yes kuba ate mu ntandikwa nasobola okubeerawo naye kale kino ekibuuzo kyajja mu bwongo bwange ekirowoozo nga mpulira nkyetaaga kuba ebitambaala mbimanyi obusawo obuluka mbumanyi okuba nti nga bumanyi nti ebimu si byangu byafuna eno bakama baffe mubamanya nti naye naza Katonda yampa amagezi mulaka n'akantu bwentyo natandika nga asaaga mukatandika kali kazibu nnyo nkansumbwa nali mbivuddeko nali mbitadde munze ekigambo nkijja munze kanye nali ntankatandise mu ntandikwa nga sina katwala wala ngamba kankisumulule nkireke naye muntu amunzale nekinnuma ninga kintu kyentandise mu ntandikwa nga kiri nga nkyetaaga ate nkireke so nziza okugamba nti gwe wena business gyogenda otandika business oba kyogezako kyolina kyoli mu nteekateeka okutandika mu ntandika tekigenda kubeera kyangu naye tosuula step nterekeka nkiveeko completely because mu ntandikwa kizibu nedda olina n'okuba n'okugumiikiriza njagala owulira ebigambo ngenda okugamba si just kunyuma bunyumi emboozi ningako kyopiikinga okugumiikiriza kintu kikunnyo mu business gyoba otandise singa saagumiikiriza ninga kankiveeko kuba in the first yantawaanya ninga ate mpira nkyano kyagala okikola because ninjagala kuluka bitambaala naye ngomanyi bakama baffe abamu munaye si bonna naye sente zange naye nkuleeta ekintu nga kiri so difficult obuzungu tebagamba naye ngamba waayi kansidike kansoke nkite naye omwoyo w'amagezi nampa ekyokukola nembeeraawo munaye nampa amagezi nembeeraawo mpola nentandika akantu nali ngenda kavaako nengamba sijja kavaako kankatandike kyamukisa mulungi mukama nampa amagezi
nanjigiriza munnaye mbandi awo akantu katambula nga emunda awe mutiye mwekakwasaganya kati sogo we nalina aliyo nga yatandika bizinesi ngoya tetambula bulungi togisuula lemerako baako kireka mu bigambo enjogera mwezi okutabamu bingi naye ngekyo kigambo kimu baako kyoyiga kino kiba otoddeko engalo kiba okutteko n'engalo zo kuva mu ntandikwa tokisuula lemerako lemerako buli kimu kyakulemerako embeewo yatuuka tali kusuula gwe mulokola alokose tosuula bulokozi okuba nti bulimu ebizibu bingi temuli bizibu naye nakugambye mu ntandikwa weekebere kikyokkiririzaamu ggwe oba okkiriza mu Yesu Kristo ogobera amateeka ge eyo embeera gy'oyita nti nzibu oba wakkiriza Yesu Kristo ogobera amateeka ge togamanyi okubala ebibala Abaggalatiya 5:22 obala ebibala omanyi mu bulokozi bwaffe eno olina okubala ebibala olina okuba omuntu omukakamu olina omuntu akwata empola kuba katonda waffe tubamupapirako muntu akwata mpola oyinza nti aluddewo okukola naye nga alikuteekerateekera ate ekintu ekirungi si bino naye akikuwa takikuggyeko katonda ye aba akuwadde akuwa na mulindi ogwo nagumu takuwa nti ate amala enkera akuggyeko oyinza nti kirudde kyenjagala kiruddewo naye ate wekigenda okugira kenyini ogabane katonda kikyonkoze ku lw'essanyu eringi oyinza okumubuuza kikyokoze katonda kino ngamba liso kikisuubira so tolemerako munansonyiwa lemerako mu kyokola ekyo bizinesi eyo embeera gy'oyitamu si ya luberera lemerako nze kanakati ne bagambye nakatandika mu ntandikwa nga nkyagala nkiyayanira mukalaba naye natuuka essanyu empya nga bintamye wano mu ntandikwa era mula tewali nakala wano mu ntandikwa ndaba ensumbuwa naye nalemerako okutuuka ndio kabadde kisa kya Katonda yamala n'akimpa lemerako naawe kiki ekiganye kikyula nti kiganye kkiriza Katonda nti asobola build the faith everything is possible kazungu Mukama akampadde omwoyo mutukuvu wa haleluya tulina okukkiriza kati lwakuba nti ennaku zino mbadde nudde masikakola ki sikaluka ennaku zino omanyi sometimes obeerako bize kino kiri naye singa mbadde akaluka no wiikisi 2 mbadde sikaluka 2 3 2 1 mbadde sikaluka so singa mbadde akaluka bulijjo singa kaluka singawo so tulina okwekkiriza twekkirizengamu mu kyotandika nyinza okuba nga njogedde ebigambo bingi naye bako kyopiikinga kyekikulemedde kyekikola kyekikulemesezza mu bulamu bwo kyekiganye wekyekinge bana okukkiriza nze ebitambala nakugamba ebitambala mayo biruka era mbyagala nnyo naye nsuubira nti kino kyenjagala mbangulire wuzi ntandika okukola ebitambala byange nga ndi eno nga kyenjagala naye nga womanye nti ngaemanyonyedde mu ntandikwa kisa kya Katonda kyekisinga amaanyi naye mmanyi one day I will do it manyi okuluka obusawo bw'okugundi buno bw'okuki obw'obukutiya oyisa mu wuzi ebitambala ebyangungu kuba naye sinakuguka nnyo mubitegeera naye nebaza Katonda nti yampa ekisa kana akantu banaye si kangu naye Mukama yampa amagezi omwoyo mutukuvu nasomesako wanene ku kigambo ekyoko omwoyo mutukuvu amagezi g'omwoyo mutukuvu twetaga omwoyo mutukuvu kuba omwoyo mutukuvu atuwa amagezi yampa amagezi ninyimba sirina mpiso eno y'ebitambala eno empiso ya bino ebintu gyenkozesa yangoye it is not easy okukoza kino ekintu okuba nga oluka kana akantu si kyangu naye kisa kya Katonda yakimpa so tubeeko kye tuyiga wano ku show ntino yugitweze Mukama YouTube channel kyange kyekingako kati so one day njakomawo nga nkoze video endala nga kasinzako wano eno nkolage nti entandikwa ebanga enzibu naye omala nolemerako kiba kyangu wekkirizeemu kyokola toluzi tokita sigala ng'ogenda mu maaso todaabega kiwatandikako kiremereko oba alina kiweetaaga mulamu bwo kiki kiremereko Katonda agamba nti muleete ensonga zammwe obutakola maaso gange ate oba osabye kkiriza nti kikuweereddwa n'okukola kikoleddwa so wekkiriza mu kyokola ba n'okwagala ba n'okukkiriza mu kyokola Mukama bampera omukisa kyoza nti eno yigitweze Mukama munsheekingeko subscribe kyokka kijja kunkolera Mukama akuwa omukisa tuyige wano kyoza nti yuge bana soon tukola wakasingako wano amina abampera omukisa nakola bulungi shalom weewaawo baagala nnyo Katonda yasinga